eyo gy'oyitira omuntu bakubuuza naye munaazimba Pentagon mubuuze nti kyoyogedde okiwulidde kyoyogedde okiwulidde eyagula ettaka ne bw'omuloga terifuuka liryo kiwandiike eyagula ettaka ne bw'omuloga omanyi tulina embwa z'oku kyalo ezireeta embwa enfu amagumba g'abafu ebyapa biri mu landisi bw'oba oyagala obbiraba eno bwe tubeera n'ebyapa tubeera na photocopy ebyapa byennyini bibeera mu Ministry of Lands oyitangayo n'obikeberako n'obabuuze n'ettaka Bugingo lyagamba okuzimbako lirye ly'abaana be lya mukazi lyani ojja kuliraba liri mu mannya ga House of Prayer Ministries International ttaka lya chaachi ne bwe nandibadde ng'ezo bamandyegaganudde ne muzimba ddi naye mwandizimbye kubanga ekisinga obunene twakifuna ono omukazi tumulina tujja kuzaala oba tunaazaala tutya oba tutya naye tujja kuzaala kubanga omukazi waali ate mulamu mugimu ali fertile talina kibulako. Canaan land is a fertile land kubira mukama engalo ez'amaanyi oba okitegere kyeŋŋamba. In fact alina omukazi tomubuuza nti mwegadanga era n'omukazi bw'afuna olubuto terumutiisa kuyingira kkubo. Yingire kkubo bulungi nnyo olubuto nga lukoma eri kyeyakola kiriko n'obujulizi. Omusajja wano kubbiri awo bamuyita Kakande azimbye ekkanisa tayimirirangako ne yeewaana. Waliwo omusajja wano gwe tugamba nti Musumba David Kiganda waali ali mu tawuni wakati kuba kakati Bugingo yataafulumamuuko ono ali mu kibuga wakati yagulawo era agaziye naye tebeewaana. Ate wenjogerako abo bonna bayina TV abamu bayina ne radio tewali yeewaana. Kati agambye ye alina omwoyo naye akimanye nti emyoyo mingi agayi wa mwoyo nanti emyoyo mingi ffe we tutegeerera nti omwoyo wa Katonda tumulabira mu byawandiikibwa kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo wa Katonda bwe tugenda mu Isaaya 11:2 oba talusomangako n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye omwoyo ogw'amagezi n'okutegeera omwoyo ogw'okuteesa n'amaanyi omwoyo ogw'okumanya n'okutya Mukama. Mu kutya Mukama temubeera mu bulimba. Bw'osoma Yokaana 8:4 taata w'abalimba ye Sitaani. Yazze agamba abantu nti mwategedde bwe tuviira mu kusaba kuno tutandika omusingi kituufu. Yazze agamba abantu omwaka guno we guggweerako njogera ku giri egiyise ate nga mingi tunaaba tuyina ekisumuluzo. Ebyo tewaliyo muntu yenna oba omusumba yenna yali azze n'ayimirira katuuti ke n'abyogera okabeere ono makula amuli ku lusegere. Kaakati bw'obanga gwe wennyini gw'olimba kubanga otuuse n'okuyimirira olimba abantu nti oli yambuuziza yakusanze katuuti n'akubuuza Bugingo atambula na mmundu yamusanze watugambe nti makula ye yamubuuziza ng'osanga omuntu ayina ekyapa n'oli ayina ekyapa kitegeeza abantu tebabawa byapa bituufu baba duplicate. Kati ffe twagala ekitongole ekyo ekya gavumenti ne gavumenti okutwaliza awamu baveeyo bakakasa abantu Bugingo bye yayogedde bituufu bawa abantu ebyapa ebiri duplicate. Yagambye nti n'abantu muli baddembe ogenda mu landis ne mukebera ku kyapa kyammwe. Oyinza ogenda okebera ekyapa nga toyina na gundi yakyo. Tolina sikeeki, tolina bikikwatako, tolisi. Oyina okusooka okumanya ekyapa ky'ogenda, oyina okubanga oyina kopi yakyo. Era ekikutwala ogenda kyo basobola okugamba nti ekyapa kino kiri mannya ga kino ng'okiri oyina kopi yakyo.
ne saachi enyini onaba ne sente zisasula saachi kati kyaba akola bw'aba ayagala tugende tukikebere aleete kopi gye bamuweeyo ekyapa agiraga ensi atulage photocopy mu kanisa fe tusinziiraawo buli omwaka ate kopi ye agende mulandize naffe tunaamanya nti mutuufu omusajja ono byayogera biki bituufu so bino ebyogamba nti mugende mukebere abajja sitali kubanga ffe omukyala baatugamba n'omwana ye yennyini ye yagenda n'asasula nga tekuliiko kakiiko ebintu byonna ebya kyaki bw'oba obigula ffe twagula ene Bugingo ayinako sente mmeka ezize eri ekanani tabeera oyinayo akatambi nga ye ne famire ye baleeta sikawuliranga nze bwe kabaayo mpozi nga n'akakola nkya sikawulira mubana abawaayo kubanga nze ife mu kyaki eyaffe bwe tuba tulina kye tunaakola nze ndeeta oyinayo akatambi nga ye ne famire ye bawaayo ku lw'ettaka eryo kaakati bwekiba nti ne sente z'ogeregerako abantu zaava mu bantu kitegeeza olina okukkakkana n'oweereza Katonda naye abantu bano baweereza bano baba mutwala batya baaguma baasirika yababikka katambaala mu nsi muno tulinamu abaana b'okubula be bayita abaana b'okubula ayinza obutafaayo nnyo kumanya bya mwoyo kubanga eby'omwoyo bye bikuleetera okukkakkana omanyi kye bayita okujeemulukuka n'ova mu bujeemu kitegeeza otegedde amazima n'otegeera lwaki oyina okugoberera Katonda kaakati bano abantu bwe baba nga basobola okuva gye bava ne bajjawo ne bawulira okuyomba n'enkeera ne bawulira okuyomba naluli ne bawulira okuyomba bayina ekizibu n'ono ayomba katuuti naye alina ekizibu ababeera mu kyaki ne bawulira okuyomba ne bagumiikiriza sande eddako n'akomawo nga ye ajja kuwulira kuyomba baliko ekyali kituufu kyokka ali anono era ayomba era naye tali yekka n'abasabirayo beekweka bwekwezi mu tawuli ng'oyita mu akeeti sawa za lankyawa kaakati ekyo ekintu Bugingo kye yanditudde n'amanya Katonda bw'akusitula tayagala kussa wansi ate ekintu ekyo okuddamu okukifuna kitono nnyo kwe kwenenya n'odda mu layini era osigala nga ggwe Bugingo ate aliko ekisa ky'eggulu bw'aba ebaza emirimu gy'okoze mukama waffe ebazibwe nnyo gwe atugoberera nagyo osinza okuba nga otugoberera weebalire ddala kansubire nti mukama akoze bulungi mu bulamu bwo neeyo yonna gy'owangaalira bwepo neeyo gy'okolera emirimu gyo omwaka gutambudde mwezi tuli mu gwa 10 gugendera kitegeeza sigadde emyezi 2 emijjuvu n'ennaku ezigwagwamu okulabika nti omwaka nagwo tuguwunzeko oba olina bye wali oteeseteese okuba nga okola nga bikyasobola okujja mu space y'emyezi 2 gezaako nnyo okulabika nti otuuka ku ekyo oyagala bwe kiba nga tekyasoboka yongerera okwekwasa Katonda oba oli awo omwaka ogujja nga gutandika enteekateeka ze wali otegese onogenda mu maaso nazo nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nkyembo wankomyewo tugenda kunyumya ne musajja wa Katonda omusumba Osman Konkona owulira ekigambo Konkona omanya nti kubeera kuyiga naddala eri abo abeefuula nti ebyawandiikibwa tebabimanyi naye ng'ate ensi ebalabanga ababimanyi kubanga public esobola okujajinga nti naye musumba ono ekintu kino kyayogedde ng'alinga alabika abimanyi naye ng'ate ye ayogerera ali ku sayidi ate eringa enkyamu awo musumba wajjira n'agenda amaaso okuba nga atereeza abantu musumba sooka obuze ku bantu bannaye mbalamusizaako nnyo mikwano gyange mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe bannaye tubamiisinga nnyo ate era ne tubeebaza n'obeebaza beebale kugoberera omanyi omuntu okwagala okumanya amazima si kyangu si kyangu ali n'abamu amazima bagabakweka kati nze kye nazudde mu nsi muno era abantu kye balina okutunuulira enjigiriza enkyamu nnyingi ng'ate zonna zikwata bayibuli naye ekisinga obukulu kwe kubanga walokoka okutegeera amazima
awo wokka we wakuyamba ng'oli mulokole ate ng'oyagala okumanya amazima kubanga bayibuli egamba mu timoseewo ekisooka essula 2:3 n'olwokuna kino kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka batuuke okutegeera amazima. Okay. Kale oye musumba bangambe musoma nti ekansanga wavuddeyo abadde bakunoonyeza ekansanga tokyaliyo. Ekansanga twabadde n'obuzibu nti nga bw'omanyi ebintu by'obuweereza nti ebintu by'obuweereza mutandikira mu kukkiriza nga temulina yadde ekintu kyonna. Kaakati twali twafuna waakapoloti nga katono naye bwe tukafuna ensimbi ne zitubula ekifo mwe tubadde ne kyeyongera okulinnya kati abagagga baakigula bwe bakigula ne bassaamu ebizimbe ebiwanvu ate nga vision gye tulina nnene ne tugamba tetuyinza ate kubeera ng'ekifo kye tulimu ne toyireti tukozesa ya neyiba tubeera mu kifo kino waliwo n'abatayinza kujja lumu nga neyiba ne toyi agiggala kubanga akafo kabadde 7:18 40 nga katono. So ne tusalawo ne tugamba nti tuve mu kitundu kino tudde Ndejje. Ndejje Luweero, Ndejje Ntebe Road. Ndejje Ntebe Road bayitawo mirimu Seero. Mu kibutikaawo era Sande ejja tugenda kubanga tuggulawo era bwe wabaayo omuntu eyo nga Mukama amuwadde omukisa kati kye tunoonya twagala mmere yakuliisa abantu ku lunaku olwo abajja okwetaba ku mukolo gw'okuggulawo ekkanisa. Nanti bayibuli ega nti malayika bwe bajja eri Ibulayimu n'abafumbira ekijjulo. Yakobo n'ayita baganda be ku lusozi n'abafumbira ekijjulo. Olira bulungi. Isaaka balabe be ne bajja gyali n'abafumbira ekijjulo. Yobu bwe yava mu bizibu bye yalimu n'afumbira banne ekijjulo. Yesu n'agabula abantu. Okugabula kulimu amaanyi mangi kyovola nti n'abalogo balogera nnyo mu kijjulo naye ffe tekigenda kuba kyakuloga kati omuntu yenna ali eyo ng'asobola otuwagira mu kyonna kyasobola oli n'aga nti ensawo y'omuceere ngibawadde kira n'ez'ennyama nzibawadde n'aga ensawo y'amatooke ngibawadde kidomola kya buto si bingi Mukama akuwa omukisa. Abantu basomere ennamba yo. Ennamba y'essimu eri 07773 33 45 55. Ennamba eyo eri ne ku WhatsApp. So Mukama abatuweera omukisa. Amina. Nga bwe mbategeezezza nti ndina omusumba Konkona mumwewuliddeko ng'ababuuza kakati musumba wiiki eno musumba Bugingo neera yazzeemu okwonoona nja kuyita kwonoona naye simanyi oba abantu bekaliye bwe yabamanyiiza. Yavudde nategeeza nti Pentagon mwenna abagibanja actually yaleesewo n'eŋŋombo nti akubanja Pentagon mubuuze nti kibuuzo ky'obuuza kyo kitegedde weewuliddeko ng'obuuza nti kuba nti ye kati mbu wa mwoyo takyamalaga toyinza kumalaga mubuuza ebibuuzo bwe bityo n'atakwanukula. So n'agamba abantu nti gwe yabagumiriza nti ekirungi kasita bw'ettaka bweriri kati awo we tuli Pentagon ejja kuzimbwa musumba abadde abuzabuza abantu. Mukama waffe omulungi Yesu yeebazibwe. Njagala kwebaza Mukama olw'omukisa ogumpeereddwa. Nze kye nandisabye abasumba ng'ekyamazima wayitibwa okuweereza mu bwakabaka bwa Katonda obw'omu ggulu. Mukulu Bugingo n'abantu abalala bonna ataliye twandibadde tubeera ne focus ey'okubuulira enjiri ey'obwakabaka bwa Katonda ereetera abantu okwenenya badde eri Katonda kubanga eyo enjiri mw'otasobola kukolera nsobi. Naye kaakati gwe bw'ojja n'ogamba nti abakubuuza babuuze nti ky'obuuza okitegeera. Bwe yali abasaba ssente lwaki teyasooka bagamba nti kye muziweerayo mukitegeera?
anti abo baali bakitegera nti baali bawerayo Pentagon. Ekyokubiri ku bantu bano bagamba babuuza tewaliwo yali ayimiridde ku katuuti naga nti tugizimba lunaku bwe ruti. Ebyo byonna biva mu ye mwennyini yayogera. Era tewaliwo n'omu eyali ayimiridde n'atandika okubalirira ssente ze bawaayo yadde akikola. Bayinayo musumba okyogedde eyo ye kanisa gye sirabangako nti oba olukiiko oluzimbi tebakulira akakiiko akazimbi kaveeyo maybe atubuulire enteekateeka nga bweri ssente ze tukuŋŋaanyizaawo. Sirabangamu olukiiko lw'abakadde nti oba kati abakadde balina kye bagambye ali wanu soja wanu ame. Omusajja oyo ekizibu kye yasooka okukola yajja n'ebigambo ebiraga nti abasumba abalala bonna bakyamu. Naye gye yakoma okubikola Katonda yennyini agenza kwegamba amwanika, kubanga ekisooka omubiri gwa Kristo tegumanyiirwa teguzannyirwako. Ebyawandiikibwa bwe biba bitusomesa bitugamba nti mwekuume olw'ekisibo kye mwaweebwa Omwoyo Omutukuvu mwe yabateeka. Mugezeeko okwekuuma nakyo. Yes. Kaakati omuntu yenna buli lw'ova ku njiri entuufu ogenda kwogera ebintu ebitali bituufu. Ebituufu biri mu Bayibuli. Mu Katonda tetutegeera ng'abantu ba bulijjo. Ekyo nakyo kiwandiike mu Katonda tetutegeera ng'abantu ba bulijjo. Era oli free okumpita omulalu omusiru atategeera n'ebirala by'oyagala okwongerezaako kubanga tetutegeera kyekimu. Singa nali ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandi ajjudde ekirooto kya social media. Singa nali ntegeera ng'abantu ba bulijjo sandiramuza ttaka lya Kanani. Kutegeera kwa bulijjo tekugula Kanani. Kati yava ku planet ki? Era waliwo yabadde ambuuza jjo naye ddala omwaka guno omusingi gwa Pentagon munaagusima. Ne mugamba naye owulira ky'oyogedde ekyo. Omanyi bw'obanga oyogera ate weewulirizanga. Ne mubuuza ky'oyogedde kyo okiwulira. N'aŋŋamba ki? Nze ne muyamba kuba nze ndi wa mwoyo. Ne mugamba bw'oba obuuzizza nti omusingi tunaagusima emabega w'ekibuuzo ekyo waliwo nti waliwo ettaka. Ettaka ly'otegedde we liri mu capital city. Ettaka kati awo musumba we tuli abantu abagumiza ku ttaka nti weeriri era Kachole mu mboozi alinamu n'abasumbira be yadde Alumba mbu alina n'abasumba basinga abaluddewo mu Kampala nga tebalina ttaka. Nga musumbaani kubanga omusumba Robert Kayanja alina ettaka. Kuliko n'ekkanisa yagizimba ffe tetunnaba na kulokoka teyeewaanangako nga ye bwe yeewaana. Musumba Robert Kayanja alina TV era bwakumpi ensi yonna eya Bugingo tesukka wano. Bw'eba esusseewo eri ku social media. Agana kweta Benihini nno. Omusumba Kayanja ensi yonna emumanyi naye teyeewaana. Olira bulungi. Omusumba Joseph Serwadda ekkanisa ye weeri eyina ettaka eguzeguzaawo. Teyeewaanangako yagizimba n'okulokoka tetunnaba. Waliwo omusajja wano kubbiri awo bamuyita Kakande azimbye ekkanisa tayimirirangako ne yeewaana. Waliwo omusajja wano gwe tugamba nti omusumba David Kiganda waali ali mu tawuni wakati kuba kaakati Bugingo ye ataafulumamuuko. Ono ali mu kibuga wakati yagulawo era agaziye naye tebeewaana. Ate wenjogerako abo bonna bayina TV abamu bayina ne rediyo tewali yeewaana. Kati agambye ye alina omwoyo naye akimanye nti emyoyo mingi agayi wa mwoyo nanti emyoyo mingi ffe we tutegeerera nti omwoyo wa Katonda tumulabira mu byawandiikibwa kubanga Bayibuli egamba nti omwoyo wa Katonda bwe tugenda mu Isaaya 11:2 oba talusomangako n'omwoyo gwa Mukama gulibeera ku ye omwoyo ogw'amagezi n'okutegeera
omwoyo gw'okuteesa n'amaanyi, omwoyo gw'okumanya n'okutya Mukama. Mu kutya Mukama temubeeramu bulimba. Bw'osoma Yokaana 8:44 taata w'abalimba ye Sitaani. Yazze agamba abantu nti mwategedde bwe tuviira mu kusaba kuno tutandika omusingi. Kituufu. Yazze agamba abantu omwaka guno we guggweerako, njogera ku giri egiyise ate nga mingi, tunaaba tuyina ekisumuluzo. Ebyo tewaliyo muntu yenna oba omusumba yenna yali azze n'ayimirira katuuti ke n'abyogera okabeere ono makula amuli ku lusegere. Kaakati bw'obanga gwe wennyini gwe olimba, kubanga otuuse n'okuyimirira olimba abantu nti oli yambuuzizza, yakusanze katuuti n'akubuuza. Bugingo atambula na mmundu yamusanzeewa, atugambe nti makula ye yamubuuzizza, yamusanzeewa, bwe butaba bulimba. Gwe mundu omanyi emmundu emwetoolodde ogimanyi gwe. Oyinza omutuuka katuukikako. Yatugamba abayina security abo basumba baagwa, lwaki tagigoba? Kakati leka nkubuulire kino. Bugingo yandibadde yeenenya. Okwenenya kintu kitono nnyo. N'akola omulimu gwaka. Abantu muli akimanye nti kasooka ng'asumba mulimu abafa. Ne bafa n'ebigambo bye tebagenda mu bwakabaka bwa muggulu. Asize mu bantu obukyayi. Abantu kusanga olaba nga ye munnaggwanga mulala. Abo abantu baagala kumanya mazima ga Bayibuli. Bwebanga gundi gwe omanyi nti ojja gizimba mwaka gujja. Ne bw'oba tokitugambye. Kubanga ekisooka tebakubanja ttaka. Ate n'ettaka watugamba nti ebyapa omukyala yabba ekyapa yali atundawo, kati wabyerabira ate kati otugansi gwakirina nti oyina photocopy. Ebyo ebintu osobola okuddaawo n'obyogera nga oba wakuba omukazi myezi egiwera ng'ogamba ku bimu ebyabatabudde yadde atunda ettaka lya kyaki. Omukyala ne yagamba bannaye ffe tetulina biwandiiko, ate kati otugamba nti gwe ebiwandiiko ebituufu origino ate biri eri. Baali bakuwaddeko duplicate, oyagala tugamba nti landi egaba duplicate. Actually naye abantu omukyaki muli oba ddala zikyalindiko bakiki ate engeri abawugulwazaamu yagambye mbu ekyapa mbulandizi yebeera n'original fe tubeera na duplicate. Bannaye kati leka nze nkubuulire kino, ekyapa kye bakuwa mu landi kibeera mu original era kyekikakasa bali be baliko ne diipu, kubanga kyekikakasa nti kikyo okutuusa bw'oba ng'otunze n'okola transfer era ne kidda mu mannya g'oli akuguze. Gwe kyogamba nti endagamuntu gye baakuwa eri duplicate. Kyogamba gwe bw'ogenda n'ogyokyamu tebaawula original n'etali. Bajawula. Ate n'ebyapa bino nnyini byayogerako tubadde nga tujja tubiraba nga waliwo ayina original waliwo ayina ekifu. Kati nze njagala kusaba gavumenti ya Uganda n'ekitongole kyayo ekyalandizi baveeyo batukakase nti ebyapa bye bawa abantu ebeera duplicate. Kubanga yagirimbidde. Kubanga awo we tugenda okutegeerera bw'abanga kubanga nze mulaba atambula n'aba gavumenti bamuwa ne security. Kitegeeza byayogera gavumenti ye bimugamba. Kaakati baveeyo batukakase kuba tusanze obuzibu ku mataka ng'osanga omuntu ayina ekyapa n'oli ayina ekyapa. Kitegeeza abantu tebabawa byapa bituufu. Babawa duplicate. Kati ffe twagala ekitongole ekyo ekya gavumenti ne gavumenti okutwaliza awamu baveeyo bakakasa abantu Bugingo bye yayogedde bituufu bawa abantu ebyapa ebiri duplicate. Yagambye nti n'abantu muli baddembe ogenda mulandizi ne mukebera ku kyapa kyammwe. Oyinza ogenda okebera ekyapa nga toyina na gundi yakyo. Tolina sikeeki, tolina bikikwatako, tolisi. Oyina okusooka okumanya ekyapa ky'ogenda, oyina okuba nga oyina kopi yakyo.
era ekikutwala ogenda kyo basobola okugamba nti ekyapa kino kiri mannya ga kino ng'okiri oyina kopi yakyo ne saaki enyini onaba ne sente ezisasula saaki kati kyabakola bw'aba ayagala tugende tukikebere aleete kopi gye bamuweeyo ekyapa agirage ensi atulage photocopy mu fe tusinziiraawo buli omwaka ate kopi ye agende mulandizi naffe tunaamanya nti mutuufu omusajja ono byayogera biki bituufu so bino ebyogamba nti mugende mukebere abajja sitali kubanga ffe omukyala baatugamba n'omwana ye yennyini ye yagenda n'asasula nga tekuliiko kakiiko ebintu byonna ebya kyaki bw'oba obigula ffe twagula eno endejje endagaano ze tulina tekuliiko mukono gwange gwokka era kuliko abaagula ku lw'ekkanisa basukka mu basatu ne tuteekako n'abaaliwo nga tugula kati naffe twagala atulage endagaano kwe yagulira bwe kubaako ab'ekkanisa kubanga n'abamu yabagoba musumba mutaawe yaliko n'amugoba kati ffe twagala endagaano kwe baagulira kuba wabaawo endagaano oluvannyuma ey'endagaano agirage kyaki tya nze sirigulangako mu mannya gange alina nekyera kyeyekwasa nti nno agula mu mannya ga kkanisa era nti ettaka liri mu mannya ga house of nze bw'aba ayagala nze omulaga amazima ampite ku TV oba ku kyaki yenze mugire n'endagaano ya kyaki nga tekuliiko linnya lyange kuliko Jesus the Bread of Life Church n'abaguze atali nze omu ye bw'abanga awakana kubanga abamu balowoozesa abantu nti ebintu tugula byaffe kati ye yajjanga ayagala kuba makanisa gonna ekyamulema kakati ye bw'aba awakana ffe katumuleetera atuwa olunaku ffe tumuleetera ebyaffe abirabe naye alage ensi n'abantu asindika bagende bakebere mulanzi bategere kye batambula ate kati goyinza ogenda kati landi ogenda jigamba ki ekyapa kibeerako poloti weeri poloti namba kati abantu b'osindikayo bagenda tuukayo tuzze kulaba ku kyapa kya kyaki yaffe yekyalowooza nti oba ndowooza bo abantu tebafaayo oba yabateeka mu mbeera nti bawugulavu bwe bato tebafaayo nnyo kubanga ebyo bandibadde babibuuza nti otusirika tugwe tulabe naye tuwe fotokopi yakyo kati gwe kubamu akafaananyi omuntu yazze kutegeera Katonda n'abamu ng'ajja kufa nkeera abalala afe kiro nze nakuwa ekyokulabirako nti ye nga bw'atugaa nti gundi yafa yali tamanya oba anaafa newankubadde ffe tetulina bukakafu naye kati gwe balamu omuntu kubanga ekituleetera okulokoka tetumanyi lunaku lwe tuva mu nsi naye ng'oli katuti oyomba buyombi oli yambuuziza yakusanzeewa ng'oyina ne security ekwetoolodde yakubuuliza ku TV n'abali ku TV tabawa mukisa kubuulira abawa gwakwatuza abali ku kituuti ye nannyini kituuti ekiriko bakadde bakansere kiriko bakite kiriko baki so musumba mu mbeera eyo era alina bwe ettaka lino yaligeraageranyiza ku mukazi n'agamba mbu omukazi waabwe gwe balina ajja kuzaala mbu ali fatayiro omukazi mugimu era n'agamba mbu omusajja asula ne mukazi we tomubuuza nti munaazaala kaakati nze kyennyinza okunnyonnyola bino byonna byayogera tewali abimubuuza wabula ye yajja akola ensobi naffe nze nkuwadde ekyokulabirako ffe twagula akataka naye ne tutuukira ne kalema ne tulema okugaziwa ne tutuula ng'ekkanisa ne tukkaanya kati ebintu by'ekkanisa bibaamu meeting tebyetaaga pabuliiki tuyina ekereziya Church of Uganda emizikiti ebimaze emyaka nga buli lunaku bakyabizimba era nga basonda ssente naye abantu baabyo bamativu bwe basonda nga babaako kye bakola nga bakibalaga obuzibu buliwa ye yennyini ayina ekimulumiriza kubanga yalimba abantu
ate kibi nnyo kubanga tomanyi lunaku lw'oliva mu nsi mukulu Bugingo. Kijja kuba kibi okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'oyimiridde mu bulimba. Teri mulimba agenda mu ggulu. Nze kamuwa olunyiri tewali mulimba yenna agenda mu ggulu. Ate omusumba abanga ye mulimba nga ate kiba kigenze wala. Nati kati buli lw'oyitiriza nze gambye omuntu olina bw'olinnya akatuuti soma Bayibuli. Somesa abantu omale obasabire. Tokola bibyo gwe byo. Bino tokola bibyo. Ate kati ku ddaala lya Bugingo nga bwe yajja n'amazima wandibadde wajja n'atubuulira ebikwatagana ku by'okuzimba ekkanisa nga sina Bugingo. Kubanga ku levo Bugingo kwali eyiye yandibadde yakusonda ssente naye ng'ekyo wali wajja n'ayogera nti bannaaye tutuuse wano. Kalo kyamaani olukiiko oluzimbi. Nanti bw'oba oli w'amazima omulala yandize n'agamba nti bannaaye tulina ssente bwe ziti era mu kusinziira banka n'atulaga kubanga banka basobola okukuwa baka statement. Ye n'abasomera ekyo nga si Bugingo. Era yabikolanga naye ye yabyekoleranga mwennyini ng'ajja n'asoma ssente ze bakuŋŋaanya. Nanti kati nze bino by'oweewandiikidde ng'ova ewako jjo otumatize si bye bituufu. Kubanga waliwo ssente ezitayitira awo. Waliwo eziyitira ku ssimu. Waliwo eziyitira ku akawunti. Waliwo ssente nnyingi eziyita kwabo abasajja abayina social media abayina TV. Ono zino zajja mu bakulu mu government. So kaakati nze nandirowoozezza ku level eya Bugingo. Nze nandibadde ngamba nti bw'oba walega ku mazima ate tobeera nnyo omuntu ali awo alowooza okubeera nga gojja kujja kuyomba buyombi n'abantu oli yakubuuzizza kati mwabadde babiri lwaki towa mwana okulidde awo kyadde kyabangi. Ate azobange yabuuzizza waliwo era babadde balina ebibuuzo ebifaanagana. Nanti kaakati muleete katuuti omugambe buuza ekibuuzo kyo bwe kiba nga kya public. Kitegeeza abantu basumba awo mwe muli abeemulugunya naye nga ssente ze tusonze tewali kigenda mu maaso. Kati ffe tulina obudde obubuuza. Kayanja ayina obudde obwo basajja basiiba mu njiri. Serwadde ayina obudde obwo. Wano waliwo omusumba ayina obudde obwo bw'okugenda atunuulira ebyo wa Bugingo. Kubanga buli kanisa erina ebintu byetambuza. Kati ffe tuli eri tuli mu kuteekateeka tulagala kulaba nga omukolo gutambula nga nzira ate ku byeri binkwatako. Ffe essanyu lyaffe nze olaba nze siri faani wa Kakande era nze Kakande sigendangayo era nyinza obutagendayo okujjako nga mpise kubuulira kubanga ne Yesu yagenda mu makuŋŋaaniro g'abantu bonna n'ababuulira amazima. Bw'aba mpise kubuulira nsobola naye sigendangayo era sirigendayo kutuulayo. Naye Kakande yazimbye ekkanisa gwe wamulabako ng'atuulaawo n'atandika bannaaye yazimbye buli omu agiyitako. Buli omu atya buli omu agiraba n'akakasa. Kaakati naffe kye twagala nze Bugingo bw'azimba ekkanisa esinga mu Afirika oba mu nsi yonna nange ŋŋamba nti abasiraamu mbawangudde. Abasamize waliwo ayina essabo eriringa ekkanisa eyo. Kati kino akimanye Bugingo nti mu kkanisa z'abalokole teriiyo asobola kubeera awo akotogere Bugingo okuzimba kubanga ne Bugingo bw'anaagizimba ebiro bijja kutuuka nga mu nsi taliiwo waliwo omusumba mulala. Agamba nti bamuloga era n'agamba nti omuntu yenna ng'akuloga tasobola kusitopinga kirooto kyo era kanani tujja kuzimba Pentagon. Kaakati wuliriza kino. Omuntu ayina Katonda tanyomya bintu bya kisiru ebyo bamuloga. Kati Bugingo ate eddogo ffe twokya lyokye. Ate gwalabeko ng'ayokya. Omuntu ayina amaanyi agokya Bayibuli ate otya eddogo. Omuntu ng'osobola okwokya Bayibuli otandika otya omuntu asobola ne bakuba amasasi 4
amasasi ne gakuyuza buyuza omugongo guno enkya nokeera n'otambula nokeera katuuti actually noteewumuza namu nti banaye mukulu ali mu kujjanjabibwa kuba nze namulaba yajja ku Sande katuuti amaanyi ago tegagoba ddogo agamuwonya amasasi gomanye esasi z'omusirikale bwansongamu emmundu bwe wabaawo wempita taddamu kundaba ono ye amasasi 4 ate kati amasasi ago dayoza naye olumu yeewuunya kati ngeje gattako omundu kyogamba tasobola Katonda kwewuunyisa n'akwata omulogo oyo amuloga n'amugetagetaawo ono Katonda awugula amasasi engeji yagawonamu ayinza okuba nga naye takakasa kakati omuntu alimba ekika ekyo nga tulina bayibuli etumala okusomesa abantu ne bamanya amazima. Mukama akuwadde TV akuwadde rediyo ndowooza yandibaddeko enjiri eyamba abantu okutegeera obwakabaka. Katonda bw'atuyimusa ffenna ekitutwala okusaba kuyimuka mu mbeera gye tulimu tugiveemu. Bw'amala okututuusa ate tetufuula gy'atutuusizza kivume. So n'olw'ensonga eyo Bugingo okugula ettaka eryo kati akimanye. Kati Bugingo ye takirowoozaako kale kamuwe emyaka 9 mu maaso. Emyaka 9 mu maaso ajja kufa. Kati kitegeeza nti ekkanisa eno gy'ozimba si yo lubeerera. Mu myaka 95 ejijja wagenda kubaawo omusumba atali Bugingo. Bw'okwata emyaka Bugingo gy'alina ne bw'abanga waali mulamu ajja kuba takyasobola yimirira katuuti. Kitegeeza ki? Tuzimba ebintu eby'obwakabaka ebitali byaffe personal. Mwaba abantu bonna boolaba abatuula awo ne bwe banaaba baana bato nga baakazaalibwa mu myaka 95 bajja kuba tebakyasobola kulinnya katuuti ako. So ayinza obbanga eri gyagala okuzimba ekikya eri kwekaze 8 kyava agiwadde obudde. Nanti nze nkugambye nti leka okwogera eby'obulimba Bugingo. Kubanga kino ekintu kyokola kiringa bw'olaba omukulembeze we oli nagamba simanya pulezidenti ono yekka. Kati bo tebakimanyi nti ajja nakaddi watuuke nga takyategeera tewabeewo pulezidenti. Bo tebakimanyi nti ekkuba erijja omuntu mu nsi muno kubeera kufa. Nti bo balowooza taafe, bw'anaafa tewabeewo pulezidenti mulala. Kaakati na kino bwe kiri mu kyaki gino emirimu tugikola ng'ebiro bigenda tuuka oba nga oyinza okukaddiwa nga bakusitula na busituzi nga n'ekyaki weeri tokyamanyiiwo naye bagamba nti eyo ye kyaki nga tokyamanyiiwo. Mugabe yatuuka okufa nga n'ebiwandiiko asobola okusoma n'akiddamu kye yasomye edda. So kaakati bw'otegeera ebintu ng'ebyo kitegeeza omulimu gw'okola si gugwo. Ffe ebintu ebyaffe ze zino ng'essimu ngikwata oluusi n'engigaba oluusi n'eyatika n'endeeta endala. Ebyo byaffe personal. Likyako Pentagon lya acres 8 n'ekitundu. Buli ampakanya kitaawe talina kintu mu kibuga muno. Wakanago osinziira ku bwavu bwewamwe. So buli awakanya ku kigambo oba buli abuuza ku kigambo Pentagon ewamwe muri baavu era kitaawo talina kintu kyonna mu kibuga. Kati ebyo ebigambo byogerwa muntu nga si musumba. Kati ffe atubuulire kitaawe muno mu kibuga Kampala ayinamu ettaka. And ye ikyusiza story kino kyangu nati agambe bwavu bwewaabwe kitaawe ayinamu ettaka mu kibuga. Ndowooza ye ayinamu ku lw'abaana be. Kino njagala tukimanye. Museveni president kitaawe tabeerangako president. Si bwe kiri? Kituufu.
kakati ekibuga kino kyonna okiraba oyagala kunga nti ebyo ebizimbe byonna bya Bugingo kakati obanga bano abasajja bagagga n'okwogera teboogera ate nga babirina naye ate gwe ekyenjawulo gwali mu kujerega abantu gwe abantu boojerega ate be babadde babisonda bano ate bano abasirise bivudde mu ntuyo zaabwe so abantu bano abamubuuza be bannannyini kusonda ate bajerega bannaye nze nina we nabadde ne mbagamba nti tewaba abalimba ffe abasumba tukozesa ssente eziva mu bantu nga ne gavumenti ya Uganda bwekozesa ssente nga ziva mu ki mu bantu mu misolo kubanga emirimu gye tukola gyetooloolera mu bantu ku ttaka eryo Bugingo ayinako ssente mmeka ezizo eri Kanani tabeera oyinayo akatambi nga ye ne famire ye baleeta sikawuliranga nze bwe kabaayo mpozi nga naakakola ntya sikawulira mu bana abawaayo kubanga nze ife mu kyaki eyaffe bwe tuba tulina kye tunaakola nze ndeeta oyinayo akatambi nga ye ne famire ye bawaayo ku lw'ettaka eryo kakati bwekiba nti ne ssente z'ogeregerako abantu zaava mu bantu kitegeeza olina okukkakkana n'oweereza Katonda naye abantu bano baweereza bano babamutwala batya baaguma baasirika yababikka katambaala mu nsi muno tulinamu abaana b'okubula be bayita abaana b'okubula ayinza obutafaayo nnyo kumanya bya mwoyo kubanga ebyomwoyo bye bikuleetera okukkakkana omanyi kye bayita okujeemulukuka n'ova mu bujeemu kitegeeza otegedde amazima n'otegeera lwaki oyina okugoberera Katonda kaakati bano abantu bwe baba nga basobola okuva gye bava ne bajjawo ne bawulira okuyomba n'enkeera ne bawulira okuyomba naluli ne bawulira okuyomba bayina ekizibu n'ono ayomba katuuti naye alina ekizibu ababeera mu kyaki ne bawulira okuyomba ne bagumiikiriza sande eddako n'akomawo nga ye ajja kuwulira kuyomba baliko ekyali kituufu kyokka ali anoono era ayomba era naye tali yekka kati eyo kyaki ya bwakatonda oba kibangirize awakuŋŋaanira emyoyo egitamanyi gye giraga kaakati si buli we bakuŋŋaanira nti Katonda abeerawo ate ng'asuubiza nti emunaabeera ababiri oba basatu anaabeeranga mu masekati gammwe nga mukuŋŋaanye mu linnya lye kati nze kankulage enjawulo lwaki okuŋŋaana kw'ekkanisa kati kenkuwe nga bw'olaba eya Bugingo ekiyinza ojjawula neebanga Katonda taliiwo bye bino Yakobo essuula ya 3 olunyiriri olw'13 ani alina amagezi n'okutegeera mu mmwe alage nga mu mpisa ennungi ebikolwa bye mu magezi amawombeefu ebyo byonna Bugingo tayinaako n'eki naye bwe muba n'obujja ebyo nno bijjudde awo obukambwe bijjudde awo n'okuyomba mu mitima gyammwe temwenyumirizanga so temulimbibwanga okuziyiza amazima amagezi gano si ge gakka okuva waggulu naye ga mu nsi ga buzaaliranwa ga Setaani kubanga awaba obujja n'okuyomba we waba okutabukatabuka na buli kikolwa ekibi kaakati gwe mukuŋŋaanye omusajja ayomba buyombi buli lwajja abaako gwayombesa buli gwajja abaako gwavuma buli gwajja abaako gwanenya
kakati bakulaze nti bino si byaffe. Kyevudde nkugamba nti si buli we bakuŋŋaana nti Katonda waali. Kitegedde. Bali ndowooza nti kati abakuŋŋaanira awo babeera mu masekati ababeeramu. Bayibuli egamba nti abo abakuŋŋaana mu linnya lyange. Owulira bulungi? Katusome olunyiriri olwo luli wano mu Matayo. Matayo essuula ejja kubeera ya 18. Matayo essuula ye 18. Egamba bweti. Matayo 18 olunyiriri olw'19. Nate mbagamba nti oba bannammwe babiri bwe baneetabanga ku nsi, buli kigambo kyonna kye balisaba kiribakolerwa Kitange ali mu ggulu. Kubanga we baba ababiri oba abasatu nga bakuŋŋaanye mu linnya lyange, nange ndi awo wakati waabwe. Lwe lwabiri mu linnya lyani? Kitegeeza nti muba muzze kutendereza Katonda. Muba muzze kusinza Katonda. Naye abeera nammwe. Abeerawo. Tuba tetuzze kuyomba. Kubanga wakisinkanywa eri omuntu n'akubuuza ekibuuzo n'ojja n'omwesasuliza katuuti. Tuba tuzze okuleeta amawulire amalungi. Tuba tuzze okuzzaamu abantu ekisa kya Katonda abaweddemu essuubi baddemu essuubi. Kati gwe bw'oyimirira n'ogamba abo bonna abababuuza mu kibuga tebayinaamu ttaka, ayagala tugamba Kampala ali kuyiika mmeka? Kale ali ku mayiro mmeka? Ayinako kenkana ki? Ewasigadde baani abaliyo? Bantu. Omanyi abantu bategeera amazima. Bino ebintu bye mulaba abasajja bayina yiika ne yiika wano mu Kampala. Sebaana yafanga n'ettaka lyayina talimanyi. Tuyina abasajja nga bamaze emyaka 20 naye nga bali mu ttaka nga be baliisa abalamu wano. Gwekyo obadde okimanyi. Kituufu. Nga abasajja okuva kati Sebaana okuva lwe yafa yaliisa abali wano. Balya ku ssente za Sebaana. Mulwana okuva lwe yava mu bulamu bw'ensi eno bali mu kulya ku ssente zaani? Nebba abantu bano ababeera mu kyaki ne oli n'abakwatako kati ng'ekintu kya Pentagon ekyo kimaze emyaka n'emyaka nga bunaku aleeta story endala ne mugoberera. Nakwata story endala ne mugoberera. Kati ku kino yabadde ng'abasirisa nti baddamu kubabuuza. Kitegeeza nabo bennyini abasirisiza emimwa abadde bamubuuza kubanga mu kyaki mwebali. Nze njagala kubagamba ababuuza mweyongera okubuuza kasita obanga wawaayo ssente zo. Kubanga ssente towaziwa kuyamba maka gooli. Nga bwe yakwata ku ezo n'azimbako ennyumba. N'agizimbira omukazi gwe yawasanga ate ayina omukazi omulala. Nabano bamubuuze. Era bayina eddembe, abantu bayina eddembe okumanya ebintu we batuuse. Bwe waba wabulayo ssente abagambe bugambe nti wabulayo. Yagambye nti ababuuza mbwa akyogedde ati anenge dumanyi kino kyembwa ekyakyagala nnyo. Naye abayisa embwa obwa butambuza amawulire. Nanti osobola okuyita omuntu embwa naye omuntu yayogerako nti embwa Bayibuli yazoogerako ng'omweziri. Kakati osobola oyita omuntu embwa. Naye nze kino kye njagala amanye. Abantu bano boolaba mu nsi twatondebwa mu kifaananyi kyani? Kya Katonda. Kakati simanyi bw'oddira omuntu eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda omuyita embwa. Naye bino byonna biva mu malala. Nti Bugingo ayina amalala. Era muli ndowooza Katonda yakoma ku yo kukola. Naye nze njagala kumutegeeza abasajja bazimbye ebintu wano bw'atabimanyi. Abantu bakoze ebintu. Abantu bayina ebintu wano.
naye ng'oyinza omusanga ne bagamba nti oyo ye nannyini kampani eyo naye nga bw'omulaba mwetoowaze omusajja ali awo bamuyita Kiweeweesi yazimba ekkanisa naye nze waliwo lwempita ewa Kiweeweesi n'omusanga alondalonda kasasiro mu compound naye abo abasajja kizibu oyinza n'obutamanya nti yazimba kyaki kubanga talina lwalinnya katuuti n'ayogera ku kyaki yeebaza Mukama era lubeerawo olunaku n'atuyita bulungi yoyo Kiweeweesi omulaba aliisa abantu abasukka mu mutwalo mu lunaku olw'okwebaza ate nga mulya bulungi simulabangayo ng'avaayo ne yeewaana nti ze abantu we bazze twabaliisizza n'abagagga bennyini bano betulaba balina obusobozi obusasula obaza TV obaza ki ne yeewaana oludde olunaku ne luziba ne lukya naye oyitako hamu ali mu tawuni abatamanyi oyinza obutategeera nti ye hamu gw'oyiseeko ng'ali awo talina buzibu toli musanga mbw akubye lukuŋŋaana yeewaanira wano yeewaanira wali so nze njagala kugamba muganda waffe oyo nti si yasoose emmotoka zaavuga abasajja bazivuze wano ba Musumba Robert Kayanja bakayanja abo bayina ebintu oyo Kayanja ayina Bible College gye yazimba bayambye abaana be bazze ku makubo ne babasomesa ne bamalako tebeewaana Kayanja aliisa Kalamojja namba kati yatulyo ne tractor ziyambeko abantu balime emmere yatwala emmere Sudaani ng'abantu bali bubi wano oyo omusajja oyo Kiweeweesi omulala ayambye abaana wano Kasiriiva asomesezza abaana n'abamu bamaze zi university naye tosobola musanga nga ali ku gondyo awo yeeyogerako yandibadde alabira ku basumba abo ayagala tugamba asinga Kayanja ze nalabye wano Kayanja yabadde wano Kenya Beniini lwe yabadde Kenya nga wali abasajja ab'ebitiibwa abasumba Mukama bawadde omukisa naye Beniini n'agamba nti nze ayina okunnyaniriza katuuti kano ye Kayanja ow'e Uganda ng'ensi yonna eri wali eraba yeebuuza ekibuuzo oyo Bugingo emyaka egiyise buli wabadde ayitanga akaleediyo ke kale obuleediyo bw'abantu ng'abantu bwe bateze lwaki tebakyabutega ekyo kyosooka n'oweebuuza Mukama ayinza oba yamuggyako ekisa ate olowooza omusajja bamuyita Samusoni yagendanga n'akuba abalabe n'akomawo n'asula n'edderira n'agenda n'abakuba n'asula n'edderira paka we baamukuulamu amaaso kibi nnyo abaweereza okulinda kukukuulamu amaaso oyo Bugingo nze lumu nagendako e Kenya bayitayo saidi z'ebudalanyi n'ensanga omusajja nga apaakinze emmotoka ng'emmotoka ye ataddemu siddi ya Bugingo ey'enjiri ne mugamba Mukama yeebazibwa oli otya nga tamanyi Luganda awuliriza Bugingo olira bulungi nali ngenzeeko ebusiya nga n'amabaala gonna lankyawa ya Bugingo bwetuuka bateekako Bugingo ku njiri gye yali abuulira ng'abuulira enjiri n'amala n'asabira abantu olwaleero bbaala akyeteekako enjiri luli ng'oyisa ennyumba emu ennyumba nga nnya ziri mu kuwuliriza Bugingo olwaleero n'abasabirayo beekweka bwekwesi mu tawuni ng'oyita mu akeeti sawa za lankyawa kaakati ekyo ekintu Bugingo kye yanditudde n'amanya Katonda bw'akusitula tayagala kussa wansi ate ekintu ekyo okuddamu okukifuna kitono nnyo kwe kwenenya n'odda mu layini era osigala nga ggwe Bugingo ate aliko ekisa ky'eggulu bw'aba yeenenyeza n'akomawo Katonda ayinza okumuddiramu katumaleyo akantu abe walina wayogeredde ng'osinziira ku kulemerwa kwa famire ya kitaawo
sasi singa Katonda yali asazeewo nange nfe nandibadde sifudde nga nfiiridde mu balemereddwa kyandisigadde mu byafaayo nti omusajja yatandika ekkanisa afudde emaze emyaka 13 ng'erina ettaka mu kibuga erisinga amakanisa gonna obunene naye nga tezimbye ebyapa biri mu landisi bw'oba oyagala obbiraba eno bwe tubeera n'ebyapa tubeera na photocopy ebyapa byennyini bibeera mu Ministry of Lands oyitangayo n'obikeberako nobabuuza n'ettaka Bugingo lyagamba okuzimbako lirye twabuuzanga alina omukazi tonoozaala kinamira akulira kati ate yenga okuzaala kuganye kakati nze kamuyambe Bugingo oba tamanyi ayagala tuga nti awo wali wasinga ewa Kayanja obunene aga ali mu kibuga wakati Kayanja ali eri mu kyalo kyaggwa oba eyo Masindi ate nga Kayanja wali aludde nawo kakati nze njagala omusajja oyo amanyi olaba KPC weeri sente ezigula ku KPC size ezigula gye yagula nkankikuddiremu okitegeere olaba KPC weeri watoto church weetudde awo weetudde sente ezigula awo obungi bwazo ez'obwa Bugingo tezibutuukamu mu kkoota sente ezigula awo ku Bombo Road ya mu mutima gw'ekibuga mu kibuga wakati kati bw'aba ayagala agenda alamuzeewo naye ate ng'akulaga nti nedda lwaki teyagula awali Baati Valley oba n'agula awo olowooza ti poloti tezirimu kuba we yasookera kati kenkubuulire kino bw'oba ogula poloti e Kololo si y'engeri gy'ogulamu poloti e Kansanga kati eno e Makerere Kikoni si Makerere Kikoni waliwo ekizimbe kyonna eky'omugagga mwasula ne bagamba nti eno estate nti omugagga asula Makerere Kikoni geto kakati ayawule kubanga ffe tutegeera nnyo kati tosobola kwepikira ku watoto church tali levo za watoto tasobola kwepikira ku Kiganda ali mu kibuga wakati nga tasobola kwepika nze njagala kugamba omukyala Namutebi ayina yiika z'ettaka ozimanyi kyangamba ettaka lye lisinga erya Namutebi nze okulaga kati abantu tebeewaana bwewaanyi n'okuboogerako nga twogera ku bintu agamba kale lwaki abyogedde naye tugezaako kulaga abantu bano ne tubagamba nti nedda eyo si yenjiri abo abasajja boolaba abo ba Kayanja ensi Kayanja ba pulezidenti ab'ensi ng'oggyeko owa Uganda bameka be yakamiitinga oyo Bugingo yakubyeko olukuŋŋaana e Kenya oba e Rwanda ono omusajja gwe njogerako gwe bayita Kayanja ye bw'agenda mu ggwanga akuba lukuŋŋaana lwa ggwanga ne president wense yaba president ajja n'abeerawo oyo yakakuba olukuŋŋaana ki ebweru w'eggwanga president n'atuulaawo yakuba embaale president yaliyo kaakati obanga bano abasajja tebeewaana juzi Kayanja yabadde Germany olukuŋŋaana lwabadde mu ssente empitirivu yasitudde Abannayuganda n'agenda nabo ono ayina be yali afulumizaako yakkirizibwa okufuluma passport yakyagirina nze simanyi oba alina oba talina naye nze kiri kati okwewaana okwewaana nga bw'ojerega abasumba nti lisinga abasumba obamanyi nze nagenze wano ewa musumba Tom toilet gy'alina natunuulira Bugingo nga yeewaana ne toyi ne nga asinga yajjako eno yakalina ne nga asajja bano bannaye Mukama abawa omukisa kati wano kenkubuulire wano mu Uganda wano tewaliwo musumba atuuza bantu Tomu baatuuza
watomuwagazi we watyo siyingiranga mbadde manyiwa kati tomu gwenjogerako abantu bokka abajja mu counseling olw'omukaaga wano tewaliwo mu basumba bonna abatuuza kabeere Bugingo oyo waba ayagala ajje mutwaleyo naye tebeewaana abo abasajja aguzeeguzaawo wonna emutundwe ffe tugamba ng'abalokole kiba kitiibwa kya Mukama Bugingo bw'aba aguze n'oli bw'aba aguze ekyo kitiibwa kya Mukama n'abasumba abalala bajja ggula kubanga awo Bugingo waali okuteekawo ebbaala ennene wekyakyebeerawo musoma tusiibule abantu baffe njagala kwebaza Katonda ku lw'abantu baffe mwenna baganda bange twajja mu nsi nga tetuyina kantu era tugenda kuvaamu nga tetuyina ki kantu n'eki kye twetaaga y'emmere ey'omwoyo abasajja bano bakoze kinene nnyo okukulembera abantu okugenda mu geyeena abalinga Bugingo so bannaye twekwate ku kigambo kya Katonda Mukama abampeera omukisa tubaagala nnyo kale mwebale nnyo mikwano gyaffe mwebalire ddala mukyasobola okusigala nga munoonya ku musumba n'eri gyagenze ate mwe aba mu kitundu kyeyo mwate mwe mulidde nga balimi mubuuze buuza kifo nnyini ekkanisa weeri mutandika okuŋŋaana abamu badde mumulaba ku mikutu gyaffe wano oluusi mumulaba wali ku njiri y'oku street naye kakati nga mufunye omukisa ze mu kitundu kyammwe mugende eyo mumunoonyeeko mukuŋŋaane kyaki esigadde ekyali bread of life eyeeyo okay bread of life ndoze kajja okukyuka kansanga kakati ebeereko linnya kansanga lirijja okuvaako ebeereko ndejje yes okay kale mbaagala nnyo mbaagala ddala mbasaba kusubscribinga okulikinga wempo n'okukomentinga mwebale nnyo mwebalire ddala okubanjulira amaanyi ddala okubanjulira Dr. Richard Ssenjobe wa Biva Organic agamba nti gwe alina okusomozebwa okwenjawulo agenda yabeere nga akujjanjaba olina endwadde prostate mu baami fibroids mu bakyala ulcers ania ebintu ntungebyo mukyala bogenda mu nsonga olwayo nnyo ofuna okulumizibwa okw'amaanyi ennyo abasajja tosasobola kutambula bulungi ogezaako okutambula otambula bwogwa bakwogera n'okwogerera bakuyita namba lujega bakuyita lugojamye kumbe actually bano ababodaboda bosindika botumibwako okutwala emmere bye bakuyambako emirimu egyo gwe tokyasobola kubaako kyeweekolera Dr. Richard Ssenjobe agamba yakoze ka wake up call genda yabeere nga abanga akujjanjaba n'endwadde endala zonna zonna ekyenjalo kyalina akozesa ddagala lya feini ery'emiti lyafumbye naye ng'ate asooka kukebera akozesa aba medical doctors oba abasawo abazungu ne bamanya kyekikusumbuwa ojja kumusanga Emmengo ku Biva Organic ekizimbe kinene nnyo opposite Masengere oba ku kooti y'Emmengo wala kikuwa ekyamaawo nga batunda omwenge omuganda ogendako maaso ekizimbe ojja okirengera era okyamaawo ewalala yonna Masaka Mbalala Iganga Jinja Lugazi yonna abeerayo naye ne Luweero ali mu bitundu by'e Kasana ajja kubanga ate akuwa obujjanjabi mu mbeera efaanaganako bwetu Dr. Richard Ssenjobe wa Biva Organic gwe nkwanjulidde ate olunaku olwayo tofana ndwadde togiyita ndwadde yange